lw'akalulu k'obwassentebe b'ebyalo okuggwa, abakulembeze mu disitulikiti y'e Busia basabye bassentebe abalonde okufuba okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka ng'obubbi mu bitundu byabwe. Bano babadde bakulembeddwamu omuwanika w'ekibiina ki NRM mu ggwanga Nekesa Barbara Owundo ku mukolo gw'okwebaza Katonda ogutegekeddwa omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Busia Anet Hope Webi Nasirwa. Bano bategeezezza nti ng'ekitundu kinaakulaakulana beetaaga ebyokwerinda ebinywevu olw'enteekateeka za gavumenti zisobole okugenda mu maaso okuviira ddala wansi. Barbara Nekesa Owundo omuwanika wa NRM mu ggwanga ategeezezza nti beetegefu okubawa byonna bye beetaaga okuyambako mu nsonga y'ebyokwerinda by'ebyalo eby'enjawulo, era wanaasabye abakulira obukiiko bw'ebyokwerinda ku byalo okukola okulawuna mu bitundu eby'enjawulo. Naye nga buddakusaba buli muntu yafunira obuvunaanyizibwa ku lukongo buddaha bumalewo obwibi bw'enkoho, obwibi bw'embusi, kulukulobaloba okwirusha obuwaki. So ndakusaba LOCs mubonenga constituting a defense committees. Minisita ombeezi w'ebyenguudo era nga ye mubaka wa Samya Bogwe South Julius Maganda Wandera agamba nti baakutunuulira abakulembeze bonna olw'enkulaakulana ya disitulikiti y'e Busia n'ekitundu ky'e Bukedi. Nimamba mwanje kubanyole ne mukendera alala kubanyole ni muri bahalanga hengolobe bananga kwe kurudika baada ya kazi ni mubukira alala mutule obintu byokabuhanamu kulaba imebi tuhusa dawo sababo bakabese ne PDM corruption itulem amununa tulaingire million anyole million utamuhenge mitwala 3 bahenga muno baba hadde bifu bakofa abo babo babaso bimanyire. Omubaka wa Busia omukyala Janet Hope Webi Nasirwa asuubiza okwongera okusakira abantu be naddala abakyala bagamba nti beetaaga nnyo obukuumi. Nga ndabasuubiza nga ningenda ningonya halulu kandi ndabasuubiza endinduucho okolera abana Busia awo okutya kwosi. Eric Masiga nga yakiikiridde omubaka wa President mu disitulikiti ya Otuke Hajra Namagogwe ategeezezza nti beetegefu okukolera awamu ne ba defense b'ebyalo okulwanyisa abaagala okwezza ebintu by'abatuuze. Hasaba Nyasaye ahunindire ahube makesi nedemaani osobola omalirisa byoliho nawe basobwe nengo inge enjira ni tekeresa mwebaloba mediators buli okubeera ne issues mukire nimusida akatikati nenobona mbwe wabaawo negotiations. Sandra Nabagala ne Gabriel Mukisa, BBS Terefayina.